Chameleon nabeeranga kati ali ku level ebeera nti abantu abamulwanyisa kati baagejja bava mu level ya music ne bayingira mu industries endala. Beti namboza emyaka 2 emabega yetayogera ku Chameleon. Essaawa eno asiiba amukola ki? Amwogerako. Asiiba amunafuya. Ata mwogerako birungi amusiiba amunafuya. Pumbi nnyo bannange. Mulina emitima emibi. Okola otya campaign y'okubaningisa muno mu nsi yonna. Ye campaign gye baliko. Oyo Omuzungu oyo. Mukwano gwabwe. Bali kuma police bagenda bagamba tajja kuno omusajja oyo mutemu ewaabwe mutemu biki ali protected by the regime. Chameleon ali protected by the regime. Ali protected. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Bayiganye Mukama, bayiganye abali mu Uganda n'abali Ebweru. Bayiganye kabaka w'abakabaka. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Emirambo tejivanga mu nyumba zaabwe. Yolesa obusungu bwo Mukama. Bano si baakulokoka balabe bo Mukama. Eyo ye mukusaala gye twafunye okuva wa Musumba. Esaala ya Kamulali. Kyasebe Esaala ya Kamulali. Eyo Esaala ya Kamulali teri nnomo. That is not normal. Yakasinza okunyumira mu saala eno. Bano si baakulokoka balabe bo Mukama. Olaba abaana bali abafere. Afera kati yagala kufereramu ne Katonda. Kwati olwo abalimba Katonda nti bantu basoboka. Ebyo bigo si bimanyi. Kiki otamanyi nga golese ekisaali kyekisirwa. Toddamu kuleeta ebintu wano. Esaala ya Kamulali. Bwe wali abantu Katonda balemererwa. Ngate yabatonda. Yagambye bano si baakulokoka balabe bo Mukama. Kati mufeza abantu baweddeyo. Kati mwagala kufera Katonda yennyini. Omuntu yenna ayogera ekigambo ekiti aba ayagala kufera Katonda. Amubuzaabuza amugamba nedda ono Abasi yesiwo. Bino yogamba nti abantu bonna tuli mu kifaananyi ekyo nedda. Yagambye bano si baakulokoka. Bano si babo Mukama. Bano si baakulokoka balabe bo. By the way abamu ku balabe ba Mukama yeggwe. Kuba yeggwe yali wano ng'oyogera emboozi ez'ebyatuuka Samuya. Nedda. Ojjukira. Nedda. Omuntu waffe yafa. Era nze bwe nalabye Esaala. Uliriza omuntu waffe yafa. Yafiira mu kkanisa ye n'atabaako kyakola yadde tucommunicatingiro tugamba nti omuntu yafudde. I stand to say that again and again ate nja kimujjukiza paka omuntu waffe Mama Dola yafiira mu chaachi yo. Era nze bwe nalabye bwafa you did not even communicate. Olaba omuntu afiira mu bbaala. Omanyi nti omuntu n'afiira mu bbaala. Abantu bafiira mu bbaala ebbaala ne baliggala. Ekyaki omuntu n'afiira mu kyaki ne watabawo yadde communication. Abantu bafiira mu mabbaala. Amabbaala ne bagaggala. Ne bagamba leka tusooke tunoonyereze. Oshegedde. Naye kyaki omuntu ne wabulawo communication yadde okugamba nti bannange kyaki ekitegeeza kyaki teyamanya nti waliwo omuntu eyafa nga memba waayo. Olaba omuntu afa nga tafiiridde mu kyaki munda naye ng'afiiridde wabweru. Ontegedde. Naye ng'abadde memba wa kyaki. Kyaki nevaayo negamba bannaye memba waffe gundi yawummudde yafudde. Naye omuntu eyazze n'ajja mu kyaki n'afiira mu kyaki. Endwadde yonna gy'aba yafudde kuba ffe tetuwakanya kufa. Tuwakanya byakolebwa after kufa. Nze kasita nalabye Esaala ne ŋŋamba kati musajja wange emirambo kagijjule mu nju ye. Emirambo kagijjule mu nju ye. Era toli waakulokoka kubanga oli mulabe wa Mukama. Ne bwe tufa ne tugwa ate nze ndi mulokole. Bano si balokole. Nze ndi musajja mulokole. What are you talking about? Nze ndi musajja mulokole. Naye badda Mukama sasanga musange nga bano toli waakulokoka. Oli mulabe wa Mukama. Siri wakuyingira bigundi. Siri wakuyingira masabo. Kubanga amasabo gokka gye bayogerera bino. Musabo gye bagambira nti emirambo gigwe gye boogerera ebyo. Yolesa obusungu bwo Mukama. Anti aba alimba yolesa obusungu bwo mayembe gange nakugula kukola ki? Aba alimba. Muganda wange. Muganda. Ebigambo by'owulidde bya mwami Obote yegaye. Ate toddamu kummanyiira n'ebyo bigambo byo disclaimer byokola. Sina kyenjogera nga sikimanyi.
Mama Dora yatufaako yafa ali ku church yammwe yali yafa agenze ku church yammwe. You did not receive any communication from your government omuntu yafa oba omuntu yafudde bwate bwati. Until now abaana bete tumanyi we cannot give them a story. Okuleko government yali agenze ku church ku Kanandirandi kusaba ne batuyita nga ali muki mugwanika. We don't have any story. On record balina TV balina radio. On record nero twa muzika tewali TV oba radio yajjakaawo negamba bannange what is going on, what happened. Tewaba yadde amabugo tebasoma yadde ebirango kubanga church ekkirizibwa oba sicho church erina osoma ebirango by'omuntu abafudde kasaba nga badde member wa church yete yali member Mama Dora oba bakyamula bayinza okuba ffe twazika mulala nga yali kale so that nonsense should stop. In fact totandika lunaku lwange na bintu nze saagala kusutu gana amasabo agalinga mbalamusizaako mikwano gyange abagenze maaso amasabo gonna mu Uganda gajje mbalamusizaako mikwano gyange abagenze maaso n'okuba nti mutuwegattako abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli n'olunaku olwaleero tuzza okubaako ensonga ze tugenda maaso kubanga tutembeeta strictly mu entertainment industry eggwanga nyaffe Uganda, but at times tuvaako side eyo ne tuyingirako mu social economical, at times a little bit of political. Nayo tugendayo ne tulaba ku environment ebegenda maaso okuba nti etambula. Mwami Obote gwendi naye agenda kubabuuzaako ebigambo byandibanga bigenda kubanga bigambibwa olunaku olwaleero. Njagala kubabuuzaako nti mwasibye mutya mwasuze mutya yonna gye muwangaalira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina. Abakuumye nga muli balamu. Assalaamu alaikum abasiraamu mwenna. Ate era n'abalala bonna be tutabuuzaako be bano abagundi ab'Esaala ez'Akamulali abo bo bagende be bamanyi be babuuza. Mukama jabbooleseza obusungu. Si Mukama. Toddamu kwogera ku Mukama ng'oyogera ku abasajja. Si Mukama oyo. Kale genda maaso n'okwera. Ndowooza basalako obusazi linnya balina omuntu waabwe gwe babasinza. Genda maaso. Oba Kamaago oba biki oba Kasongo mpulira Kasongo. Ayinza okuba Kasongo. Anyway. Gw'ontaddemu ebyo mood. I don't want to talk about that person. Did I talk yes, about why did you bring him? Oyogera ku Saala ya Kamulali wano. Wano tuli mu bintu bya magezi. Oleta kayo Saala. Oyinza giyite Saala. Oli yabadde mu kusamira. Ate kati oli mu ogiyite Saala. Ali mu bintu bye birala. Ate kati gwe ogiyite Saala. Waliyo Katonda yali atugambyeko kusaba bwe tutyo. Woza ffe tumanyi kusaba. Esaala egamba kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. Byagala bikole mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere ffe olwaleero osonyi okwonoona kwaffe. Nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona totutwala mu kukemebwa. Naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo. Emirembe n'emirembe amiina. Ono yeewadde obuyinza. Sebu yasimbuliza n'ebyawandiikibwa n'agamba Zabbuli zibagendeko. Luli yayogera ebigambo mu Bafiripi nga tebiri mu Bafiripi. Hona alimba kuferako naawe teva kwebe ebintu ku bantu tugende mu maaso amma abantu ebyetakana kujjamu tibigenda kuvaamu byetaba kujjamu abantu boogera oweereza abantu abategeera ate otandika ne amma mwebale muli mutya mwebale byonna bemukola wiiki tugiri mu kibutobuto tuli mu kibutobuto kya wiiki tutuuse ku nkingizi z'enkomerero yayo tuli mu kibutobuto leero si Wednesday today is a Thursday tuli mu kibutobuto kya wiiki bwabatasasula leeta ate musobola n'omanya ennaku z'omwezi nvaako totandika kunjogezaako nsasula rent tebusinabana mumalayo ffe tuzimanya dakiika ku dakiika buli dakiika etoka ennaku zisembe ennaku z'omusajja kale so munkola efaanana bwetyo mwebale mwenna abakoze emirimu gyammwe era mwebale okukola okuweereza waliwo olulala kugamba the idea is bwoli wozimbira ki ensi kale abo tugenda maaso n'okuba nti nno tugenda mu kuzimba ensi waliwo abagizimbye ku sayidi yaabwe ate nga ku sayidi y'abalala bagizimbulula amubuufu ofaananako bwe butyo omwana mulezi Dr. Jose Chameleon yagenda maaso okuba nga asitula n'ava mu ggwanga nyaffe Uganda n'agenda maaso n'okuba nti atalaaga wano na wali ng'agenda maaso n'okuba nti akubira omuziki bannayuganda n'abatali bannayuganda abali ebunaayira
yabadde alina okubeera n'ekivulu ennaku z'omwezi 16 Novemba lwe lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno wabula ekivulu ekyo okusinziira ku bye nazze ndaba waliwo omukulu amanyiddwa nga Dr. Nico musajja muzungu fe ekigambo twakifuula buzungu newoba ova Netherlands newoba ova England newoba ova America fe tukiyita ekigambo kimu muki muzungu so Dr. Nico abaddeko ko wano era nga musajja akkiririza ennyo mu nkyukakyuka mu Uganda in fact kozi wano abaddewoko era ye alina byakkiririzamu kangende maaso n'okwanjula you will talk later no buli lw'obabuzaabuza abantu balina okuyambako musajja akkiririza mu nuupu tukomaawo kale nze kangende maaso tonteeka bigambo mukama kanjogera ebyange okay oterezezza ekikyo full stop so Dr. Nico musajja ayagala okulaba enkyukakyuka mu ggwanga nnyaffe Uganda okusinziira ku ye okulaba nti gavumenti eriko evaako okitegeera so Dr. Nico yawulidde nti Dr. Jose Chameleon agenda kubeera mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 16 Saturday eno Dr. Nico ne bannayuganda abamu abali eyo kozi waliwo gayi yabadde ayambadde enkofiira ya people power then bagenze ku police ne bagenda maaso n'okuba nti baggulako emisango ku Dr. Jose Chameleon n'okubanga gayi oyo womutunuulira mu katambi munnayuganda yabadde annyonnyola poliisi ng'abagamba nti nina akatambi kali mu lulimi Luganda wabula nze nsobola obbannyonnyola cause that is our local language nsobola obbannyonnyola kigambo ku kigambo ekyali kyogerebwa nagamba nti Chameleon azze atiisatiisa abantu ab'enjawulo okubatuusaako obulabe era nti alina ne murder case mu ggwanga Uganda okusinziira ku bigambo byono gayi ng'agamba nti naye kati Dr. Nico ye we yatandise okwogera Dr. Nico agamba nti Chameleon afuna protection okuva eri president w'eggwanga lino mu kaseera kamu n'ofuna protection eri regime eno emuprotectinga ku bikolobero byonna byakoze then oli gayi n'agattako nti engeri gye tuli mu ggwanga eririna democracy that is the Netherlands side yo Amsterdam yabadde agenda okubeera engeri gye tuli wano ewali democracy tubasaba temukkiriza musajja ono kwegazaanyiza wano nagenda maaso nakuba nti ajja wano afune n'ensimbi na buli kimu era ge nawuliddeko venue yasookedde ddala eyo yo bagikoze eki bagikansolinze wabula okusinziira kw'omu ku bategesi bye namaliriza nabyo agamba nti the show is to happen but ku venue endala of which nakyo kikyali mu lusuubo wabula Dr. Nico agamba ye tagenda kukola ki kuwummuza era yamalizaawo ogenda ku mukutu gwe Dr. Nico gwa TikTok omuzungu oyo agamba nti buli alina obujulizi Chameleon n'ebiringa ebyo mungere okubindeetera so awe bwawungeredde olunaku olw'ejjo there you go andi n'omukulu ono lwa nsonga ava ku side eyo ya Lion Island so bw'abaako kyatuwa okakasa nti kiba kiva ku side eyo oba ina affiliation ne Lion Island so from you boss the microphone there you go personally ekisookera ddala siri mwogezi wa Lion Island weewaawo njagala Lion Island era bakwano bange era mbaagala nnyo I am a supporter like any other Ugandan to make it very clear then the other thing that I need to clear out I am a community expert I do not do things because I'm affiliated to them or because I'm friends to them or whatever it is. Yep. I am a community expert. I went to school and I studied community development and so many other things. I'm an artist. Chameleon is an artist. So ekikwatagana ne industry ya music, ya drama, industry yaffe ya entertainment. Sisobola kwekuniza nga ndaba ensobi egenda ki egenda maaso sisobola kwekuniza because bagamba ekiri atabaala ne asigadde eka kimukola ki kimulya era kisobola omulumba so ye spirit eyo gwe mwoyo gwenjogerera mu njawulo omuntu andaba kimwanguyire okutegera
spirit gye tulimu. Uganda gwanga lyaffe kyova laffe tulina ekitongole kye bayita zinga yaffe. Ku kizinga kuno kye bayita Uganda tulinako obutuuze. Kakati buli wootuula buli wantu woobeera waliwo kye bayita obuvunaanyizibwa. Kati buli lwafuna obuvunaanyizibwa because one drives to the other. Buli lwafuna obuvunaanyizibwa oteekwa okuba eba okuwa embalirira. Abantu baffe bangi balina obuvunaanyizibwa kuba obuvunaanyizibwa tosobola budduka bwo obuvunaanyizibwa bubeerawo bukutaayiza nti bw'okulaakulamu ng'omuvubuka obeera omwana omuto ng'okyali bebi obuvunaanyizibwa bw'osooka okuba nabwo nga maama we yakakusindika bwati bwe putu n'ogwa wali buli omu aba alinze ekintu eki okaabe kasookaaba obwo obuvunaanyizibwa oba obumaze embaliriro oba ogiwadde. Bw'omala okukaaba nga maama wo bamukwasa nti maama akantu kozadde keekano akantu kano kozadde kasooka ne kabeerawo singa wayita essaawa 2 mwezi nga tekannayonka obuvunaanyizibwa buba bukalemye era nga abasawo bajja nti omwana lwaki tayonka. Ontegeera. So zezo zonna ensonga paka lw'otuuka n'okula n'otuuka ku myaka gyaffe nti ku myaka gyaffe obuvunaanyizibwa bwe nalina last year si bwe nnina olwaleero ate bwe ngenda okuba nabo next year si bwe bujja okuba bwe bumu. Okyegedde. So that is how things move. That's how life is. Now, having said that, bannayuganda bannaffe mulemereddwa okukola ebyo bye mugwanidde okukola ne mukola ebyo bye mutagwanidde kukola. Ontegedde. Bwe tuba tusoma mu ddiini yaffe mulimu nti ekigambo ekigamba nga tuyogera enzikiriza tuddamu enzikiriza nti tulemereddwa bye tulina okukola ne tukola ebyo bye tutagwanidde kukola so nga n'obulamu tebuli mu ffe naye gwe ayi Mukama. So abantu bangi balowoozezza nti eno ensi bajja kugikungula. Abantu bangi balowoozezza nti ensi etambulira ku bo. Abantu bangi balowoozezza nti ensi etegeeza kye balowooza. Okyegedde. Tebasobola kukkiriza. People cannot adjust kumanya nti kye ndowooza nnyinza okuba nkirowooza naye ensi eyinza okubaawo si weeri. Okyegedde. Kakati mwakwata ekkubo ne mukwata politics. Nakunnyonnyola politics tubadde tujja tubyogerako ebintu bino si bipya era nja bijabula bujabuzi ngende ku nsonga ya Chameleon. Twajja tubagamba nti politics is a word ekitegeeza science and art of managing in a society. Okitegera. In a society. Politics so bwe tumala okumutegeera ne tutegeera nti politics amanaging essomero si amanaging eddwaliro. Politics amanaging stage ya boda si amanaging akatale kaki k'omubuulo. Ate politics amanaging akatale k'omubuulo si amanaging akatale k'owino akatale akatunda ente. For example, akatale akatunda ente. Politics ono agenda ayawukana. Politics wa music tafaanana na politics wa byabukulembeze. Ontegedde. Kati ffe twakwata emitwe gyaffe ne tukwata politics eyali amanagingibwa owa politics owa music owa entertainment industry ne tumugatamu owaba Museveni abali mu byobukulembeze ne gujja baggira. Bobi Wine bwe yayingira politics. Bobi Wine yali muyimbi nate nakinku. Bwe yayingira politics abantu bonna abaali bamuwagira abasinga obungi kuba naye nali mpagira Bobi Wine mu kuyimba music bulungi nnyo naye abantu abasinga obungi
Bobi Wine bwe yayingira politics ono owakwagala obukulembeze ontegedde politics wa music yono n'amugoberera bwe yamugoberera wano we yagenda abaali abawagizi ba Bobi Wine aba music ne bafuuka abalonzi ontegedde bo basala busazi diro ne bagamba kati abaali bamuwagira okubakubira music omulungi musajja atuyimbidde bada atuyimbidde gundi atuyimbidde ebiwaani atuyimbidde byonna ontegedde bo bakwata bukwasi kubo ne bafuuka abalonzi be ontegedde kati ate neeno mu balonzi n'asangayo abaaliyo bampuuga baani abatali mu music naye ate nga baki bo balimu eno game kyova olaba nti Bobi Wine bano be yasanga mu politics bagugulana naye bampuuga ontegedde bagugulana naye kubanga yaleeta politics omupya mu politics waabwe ontegedde nalabye ejjo mwami Mpuuga nga annyonnyola nga bwe yabatwalako mu lusirika ng'akyali gundi ng'akyali erope mbunga agezaako okubanyo enasesenosseka mbunga agezaako okubasomesa engeri entuufu ey'okuzannyamu ebyobufuzi bano tebajja kuzannya bya bufuzi ntegedde challenge eri nti bano abaali abawagizi bafuuka balonzi era mu spiriti yemu ne bafuuka n'abawabuzi ne bafuuka n'abakozi kati ebintu bingi mu music industry bye tumanyi bo bano babitwala paka mweno industry endala kati things got mixed up abaali abawagizi luli kati bakansala abaali abawagizi luli kati baagala bwa president abaali abawagizi luli kati beba MPs ontegedde abaali abawagizi luli abawagizi ba Bobi Wine kakati mu nkola efaanana bwetyo bano abaasigalayo eno ba Chameleon abaasigala eno Chameleon eyasigala eno nga ye yasigalayo mu music n'afuna obuzibu lwaki bano abaali bamulwanyisa luli abaali bagamba nti Chameleon tomanyi kuyimba tosinga Bobi Wine waffe twala tugende kakati bafuuka balonzi era bafuuka bakakuyege banoonya bululu bwani bwa mukulu waabwe kati olwokuba nti banoonya bululu bwa mukulu bwabwe bakozesa magiki gwe bakozesanga eno mu music okukuba Chameleon bamukuba politically ate ne bamukubira ne musical side ontegedde kati bamukuba bukubi ate bangi kubanga kuno kwegattako olwedde abaali eno mu politics ba Betty Namboze emyaka 2 emabega yetayogera ku Chameleon essaawa eno asiiba amukola ki amwogerako asiiba amunafuya ate amwogerako birungi amusiiba amunafuya kakati Chameleon n'abeeranga kati ali ku level ebeera nti abantu abamulwanyisa kati baagejja bava mu level ya music ne bayingira mu industries endala nti kakati akubwa from a level of a honorable ontegedde honorable Betty Namboze n'akola live n'avuluga Chameleon kuba Chameleon yagambye kwani ku Bobi Wine honorable Betty Namboze ku level ye n'atuula n'akuba Chameleon naye nga amukuba lwaki amukuba kuba yayogedde ku Bobi Wine ontegedde kyokka nga ate ono ayogera ku Bobi Wine amwogerako mu ngeri gy'alowooza nti eri musical kubanga ono waabwe naga wange kola bibyo naye nkole biki byange ekyo bano abawagizi ba Bobi Wine tebagala kiwulira ontegedde bulungi kakati honorable Namboze oba honorable ani batuula ku mativi obalabye ontegedde ne boogera ku Bebe Kulu oli najja n'ayogera ku Bebe Kulu ng'alinganga agamba nti Bebe Kulu yalemesezza enkulaakulana y'eggwanga oba yalemezaako Museveni ogwe mulaba yajja yekka yagenda mu nsiko technically n'awangula ensiko bw'awangula ensiko najja n'akola byonna byakoze paka bw'abikoze paka olwaleero so now waliwo abantu abatamanyi bino byonna ebintu bye twogerako nga bo bamanyi eki bawagira Bobi period tobanyumiza tobabuulira ekisinga okuba ekyennaku nti Bobi Wine yamanyi kyakola kati ekiriwo obudde buno Amsterdam
musajja Chameleon yakwata ekkubo n'age. Chameleon ekisoka mwamu makadi ng'aba Nuupu ne kitamuyisa bulungi. Ffenna abaali munda abaali okumpimpi n'okusanyuka twasanyuka tugamba nti abo basajja tobasobola si baddala. Kati musajja ne mumumma kaadi y'obwa Lord Mayor ne mugiwa gwe mwagiwa era n'ayitamu. Muntegedde? Yayitamu gwe mwagiwa yali asinga era yayitamu era ye Lord Mayor kati. So kakati bwe mwagiwa n'ayitamu n'afuuka Lord Mayor. Muntegedde? Lord Mayor waffe gundi Chameleon ne tumukola ki? Ne tumutwala ne tumugamba nti kuba music leka oli afuga eri naffe leka tufuge wa? Tufuge eno. Ebyo ne bitambula bulungi. Naye kakati aba Nuupu muganya okukkiriza. Buli kimu mukyagala. Bino nabyogerako ne bagamba nti Nuupu problem gy'erina teri tolerant. Buli kimu ekyagala. Be baagala okubeera abayimbi abasinga, be baagala okubeera ba president, be baagala okubeera ba MP, be baagala okubeera ba kansala, era bannaye Nuupu n'emala eyitamu n'efuuka n'ewamba gavumenti. Abamu bayinza otutta bwe tuba tetwegenderezza oba si kyo tufuluma bufulumi ggwanga. Ontegedde? Naye kirungi kya byonna nti science talimba. Bwe baba nga bakyalina no attitude gye balina tebasobola kufuga ggwanga kuba buli muntu abatya buti. Kati abantu bava ku level y'okwagala Nuupu kati ate batyantye. Oli abeerawo n'abaako nekyayagala okwogera nga atyo kyogero omanyi lwaki ng'agamba vaako nze nina abantu bangi bemmanyi bw'omugamba naye gwe kino olaba kituufu naga si kituufu naye muganda nomala okyogerako omanyi bw'oyinza okubeera. Kati Nuupu abantu batyantye. It is not tebagirespectinga batyantye era kyova olaba nti bajja kusigala nga balina crowds naye nga si be bafuga. Bajja sigala nga balina crowds naye nga si be tebalina oli atuuke mu kabokisi bw'ati atiikinga omuntu omulala naye nga ate bulijjo mbadde mumanya atiikinga mulala. Kati mwe mubeere nga mukaayana nga bukaayanyi bannanga obululu bwaffe obululu bw'aba Nuupu buli mu kamwa. Kubanga kugambe waliwo abantu abatya Nuupu ng'oli atya bizinesi y'okwonooneka mwajjirwa zino zi following ng'oli atya following ye ate nsaba abaana following. Certainly some of us following is another business, so we don't want the following. Keep your following. I don't want your following at all, but keep your business in your business. I keep mine in mine. Tetugenda kubalumba nga temutulumbye. Ekyo tekijja kubaawo naye bwe mutulumba tugenda kubalumba paka. The idea is do not start something that you will not finish. Totandika bintu byotajja kumaliriza. Politics waffe mumwonoonye. Olwaleero abantu abalina ensa tebakyaliwo. Abantu beesonyiwa politics. Let me tell you, abantu abalina ensa beesonyiwa politics because of bino byemubeeramu bino ebyokwekalakasa. Mukola obungodiira temuli logiko muli awo nosanga ono olinaavuma oli. Kakati abantu batandika okutya nga tasobola nakuwa magezi. Then what are you trying to do? Eyo nvuddeyo. That's a long story. Twogere ku Chameleon waffe. Chameleon yagenze mu Bungereza alina tour. Olukwo oluliwo lwakubaninga Chameleon. Lwe lukwo oluliwo. Naye leka mbabuulire bavubuka mmwe. Oyo muvubuka namulabye oyo yabadde n'akakofiira. Ekintu kyokka tekisobola okukolera nga Uganda tukusonyiye. Okyegedde? Tumusonyiye. Teri kibinga muntu kulya mu nsi ye lukwe. Okulya mu nsi ye lukwe. Kankubuulire waliwo abantu baffe abanga baffe. Chameleon muntu waffe. Nabadde jjo ku live ne bapengepenga abo. Ne mbagamba mbwe bino byemukola bibi. Chameleon mwani mulese najja n'ayimba. Bwe yandimaze okuyimba ng'amaze okuyimba Amsterdam. Mumusike mumuze bali. Mugambe Chameleon.
ensonga eri bweti ne bweti naye muwulire sayidi ye okyegedde naye mumuwe Chameleon omukisa. Chameleon is not a fool. Ye tagenda kubeera awo bubeezi agoberere mmwe kubanga tabalumba. Chameleon takyalumba bantu, tanyega muntu n'ogu, akola bibye. Ne bw'aba agenda tolaba tayona waayogerera. Owulira buuzi nti ali Bungereza akomyewo, ali Bungereza akomyewo, tayogera ku kintu kyonna. Ne bwe bagezaako bimuteekamu agamba nange have been shot. Luli lwe bashootinga Bobi Wine oyo ekyanje eyo, Chameleon bamubuuza Kenya nti naye munno kyaliwo bamushootinze, naga man I've been shot many times musically, okyegedde, and he's also been shot politically, ontegedde. Era ekyo ne kinyiiza abantu. Naye senga yavaayo n'agamba nti Bobi Wine yabadde n'ensobi, senga yateesa. Era ekyo nakyo kyandibadde kizibu kirala. So Nuupu, please, Uganda is not yours. Lino eggwanga si lya Nuupu, eggwanga lyaffe. So mwe temulowooza nti atali wa Nuupu si muna Uganda. Don't be silly, don't be stupid. Certainly you are going to lose everything. Osiga obukyayi ogenda kufuna bukyayi, as simple as that. Kati musiga obukyayi mwagala Chameleon bamubanning e Bungereza for 10 years. Kubanga mwe bosi wa bamubanningako Bungereza for 10 years. Kye bali mu kuzannya, bazi mu kuzannya oyo politics ow'ekisiru. Nti nga Bobi Wine bamusibako kegundi. Ye yayimba bibye, ono yabiyimbyeko. Let somebody get his own problems. Naye gwe tomusombera problems. Oshegere. So this is what Nuupu is doing. Boba was anti, if you are not Nuupu, you are not a person. Please, we are human beings. Some of us don't even believe in political parties. The secrets of political parties. Sibyagala. Kubanga very stupid. It is demonic. Yes, political parties are demonic. Let me tell you. Ekigamba democracy omanyi kyava gwe. Omanyi democracy kitegeeza. It comes from demon. Teri nsi, let me tell you. Teri nsi erina democracy ekula. Teriyo. Gwe jindage. Mbulira ensi emu erina democracy ekula. Gwe jimbulire nti ensi bweti erina democracy ate ekula bulungi. Ensi ezitutwala zinagwadda zirina democracy. Oli musiru muyonjo. Gwe mu basiru bennakalaba gwe ate otukwata kisooka. Bw'oba otudde mu kyaki otuula wali mu maaso ne bakusabira Esaala ya Kamulali. Let me tell you, ensi zogera democracy but tezikosa democracy. Mu America gye mulaba gye musinga okutendereza wano. You don't just come up to them. Democracy waabwe ali streamlined. Si ono waffe. Every cat and dog. Tebiriyo. You don't wake up in the morning mu America ne wesimbawo. Bakola kye bayita background check. Fe wano tukola background check. Mwesibye ku kalamagi musimanyi Chameleon yatta omuntu, Chameleon yakuba abantu emboko, Chameleon yakola atya, Chameleon yakola atya. Let me tell you, a celebrity bakola ebintu. Gomanya abantu abali bafiridde mu mikono gya Bobi Wine. Oyina obukakafu oba obwagala tutandike oyaga tutandike ezo zigundi ezo. No. Togenda kwogera bintu wano byotayinaako obukakafu. Mpuliriza anti nkugambye gwe obwagala tutandike ku bukakafu. Ebyo tubirekeze sibyagala saagala bukakafu. Thank you. Kati nkugambye nti ba celebrity abasinga baliko ebintu bingi byotamanyi. Ebintu bingi byotamanyi. Naye ekibifuula bingi. One, babeera n'abantu bangi. Ontegedde. Oline bwalwalire uwona afiirayo. Ng'oli cerebu. It becomes a big story. But how many people die every day? Ontegedde. Bino byonna ebintu biva ku ki? Biva kuba nti kati omuvubuka oyo gwalabye n'Omuzungu ayagala kulaga eno kubanga bo bakola campaign. Nuupu mbi nnyo bannange, mulina emitima emibi.
era bwe mutakendeze emitima mibi temujja kulaba ku bukulembeze bwa ggwanga. But teweddika Nuupu twala individuals nga bwe bali oli yabadde annyonnyola bintu bye yadde ayambadde akakoofi lwaki but yadde tannyonnyola ku lwa Nuupu gwe don't know nze nabadde ku live omukazi yazze n'agamba nti naye kati ne batandika n'okugamba Chameleon oyo bano ba Nuupu naye bazanya politics ali underground ffe twakava mu lutalo olunene nnyo olwa alien skin meeting zaatuula ezimu nina ne recording meeting zaatuula strategy ey'okuba gundi aveewo ne mutuula mutya okukuba omuntu omulala gwe alien skin yali akusanyusa embeera gye yalimu before meeting zaatuula and we get information mwe mulowooza nti olwokuba tetugenda ku kitebe tetumanyi kiri ku kitebe. That's what you think. Enguzi eri ku kitebe enyenya magi tukimanyi. We don't go there, but nkugambye the idea is as you have a lot of information about us, we have a lot of information about what? About you. Abantu bafudde nga bafiirira Nuupu ontegedde naye ate mu Nuupu mwe mumu abamu bo baguzeemu mamotoka ontegedde kyogamba nakyo weetaaga bukakafu nabo bwetaaga bukakafu weetaagayo bukakafu obulala. Abantu abafudde nga bafa ku lwa Nuupu bo mugenda bazidizaawo mutya mutegese bba waaki oba mwalangirira olutalo mutegese kuba waaki mwesibye ku Chameleon era kiki Chameleon yakuba abantu embooko yakuba abantu biki yabakuba emiggo bo baluwa mwe abantu b'abantu abaana b'abendi bafiiridde mu byammwe and we are not saying anything, it is their choice. Bakola okusalawo ne bawagira no problem muwagire ekintu kyammwe naye temutandika kuteeka ku bantu mbeera kubalemesa bulamu kubanga kati Chameleon essaawa eno ali mu mbeera yakwagala mumudepressinze mumutadde ku mbeera mumunyigiriza mumutaddewo embeera. You are not worth talking about because some of you family zammwe kati oyo muvubuka oyo family ye yali ekoze eki omanyi nze njagala nnyo abantu abalina contribution ku Uganda gwe nze tombuulira gwe mbuulira goko mu Uganda muno luli nateeka tasiki ku bavubuka abaali bavuma muhoozi nga bagamba muhoozi mutamiivu muhoozi biki bamuvuma ne mbagamba mmwe wammwe mu kika kyammwe oba mu family yammwe zonna gwe mbuliraayo mulinayo mutamiivu nga jjeno mulina jjeno mutamiivu mu family yammwe mutamiivu kale tukkiriza mulinayo jjeno mutamiivu mu gundi yammwe kale kopolo mumulina. So leka tuleme kunafuya abantu nga tuyita ku bintu ebitakola makulu biki simanyi kati oyatta omuntu. Uganda sizzu. Uganda erimu amateeka era gakola. Amateeka be gakola senga gabeera nti Chameleon ng'alina omusango ajja kukola ki akwatibwe ajja avunaanibwe mu nsonga zonna. So si kutandika kugamba nti kutandika gwe kutwalira amateeka mu ngalo bw'otwala bu video wano bw'otwala bu video wali bw'otwala bu video wano mugenda kunafuya eggwanga lino nga mulowooza nti muliyamba. Munafuya eggwanga lyaffe nga mulowooza nti muliyamba. Munafuya abana Uganda kubanga gwe Uganda teyatandise jjo tetandikidde ku Nuupu totandika kunafuya Chameleon mumuleke akole bibye ate oba munafu lwaki mumwagaza ki talina makulu kati lwaki mumwesibyeko mugenze okola otya campaign y'okubaningisa muno mu nsi yonna ye campaign gye baliko oyo muzungu oyo mukwano gwabwe bali ku mapoliisi bagenda bagamba tajja kuno omusajja oyo mutemu ewaabwe mutemu biki ali protected by the regime. Chameleon ali protected by the regime. Ali protected. Is he protected by anybody? Is he protected? Waliwo ayinza okugamba nti ali protected mbu akoze emisango kati ali protected. Bano bonna abantu abajja bamute ba success bagundi ba governor esi baani bonna Chameleon yazze abakola
Chameleon akoze abayimbi bayitirivu including abamulwanyisa kati ye yabakola Chameleon kyokka essaawa eno mwemumulaga nti kakati tugenda kukuba paka ku ttaka. I want to warn you nti mujja you can win a war, you can win a battle, but that does not guarantee you to win a war. Monteged tukiriziganye buli muyimbi akoze embirigo emigozobano bagita migozobano ate abantu benyine abali mu kulwanyisa. Era Bobi Wine yonna gy'oli tuyambe, yogera n'abasajja bo abasajja bo bali ebungereza eyo bali gundi eyo baava kuno nga bagenze kuyiya bulamu kati ate baatuuka eri ndowooza obulamu ne bubalamira nnyo kati ate bafuuse ekizibu eri Abannayuganda abaasigala kuno kuba gwe tosobola kukwata munno n'otandika omuteekako embeera nti omubaningisa ku embase. Gavumenti ezo zisinga okubeera ne intelligence. Bamuwa batya visa? Omuntu gwe bawa visa agenda ayimbe ne bamuwa ne waaka pamiti agenda akole kati ate gwe n'otandika okujja n'ojja ate koti omuteekeko embeera nga gw'oli muntu wa bulijjo. Gwe mu famire yammwe kiki kye wali oyo omuvubuka oyo yabadde ayambadde obukoofiira. Lwaki njogera nnyo ku bukoofiira obwo? Bano abavubuka babikolera mu linnya lya people power na nuupu. Baba baagala kulaga nti bakola. Nkugambye waliwo meeting ezaatula ku alien skin ne recording tuzirina. Kisajja tukikoze tutya tukikube ku ttaka kigwewo. Ontegedde suggestion ne zijja. Ontegedde omuli ne suggestion zembye nnyo. Ontegedde kakati ebyo byonna nga bibaddewo ne tusanga nga abasajja ne batugamba mmwe mulusibyeko ekisajja kyammwe ekyo tugenda kukikuba paka ku ttaka. Ontegedde alien skin Mukama n'amuyamba n'ayitawo. Naye njagala kutegeera Munnayuganda ki alaba obulamu bwa alien skin bwe yalimu n'ayagala abubeeremu forever. Avuddeyo talina gwabbye talina gwavumye akubye ebiyimba bye abantu babyagadde mumuleke ayitewo agende kubanga era tajja kubeerawo forever nammwe temugenda kubeerawo forever. Naye kakati Chameleon agenda kutufaako one day olokolaba abantu bano beepaaka Chameleon abadde star abadde wa tabbu nnyo abadde musajja hero omusajja abadde w'amaanyi ng'essaawa eno waali naye mumutaddeko embeera mumunyigiriza mumuteekako mumupika. Let me tell you, Chameleon yatuuka ku level is a country property oba what you call a country treasure. Okyegedde kyabugagga kya ggwanga nti Chameleon gwe leka nkubuulire omanyi waliwo ebintu bingi abantu bye batamanyi. Waliwo kye bayita marketing and branding. Ensi zonna ezitusinga zimanyi kye bayita marketing and branding. They brand their country, they market it. Ontegedde Bakamala Harris teri abamanyi naye abantu bamanyi ba PDD bamanyi bagundi bali bonna bashagi babamanyi bava mu America. Ontegeera? Yep. This is amawanga bwegatyo bwegakula. Government zabo olwokuba nti kyobola abantu zibawagira kubanga bwe blowing out supporting ensi. Yep. Fe mu America tumanyi Superman, tumanyi Batman, tumanyi gundi, tumanyi movies zaabwe, tumanyi ba Denzel Washington, tumanyi that's what we know. Ochegedde bano ba Trump era Trump y'omu ku ba president abali ndowooza famous ate simply because Trump yali artist. Nze natandika okulaba Trump da I think I was still in S nga 3-4 ng'akola waliwo gundi gye yali akola program gye yali akola on one of the channels ndowooza yali either it was on was it BBC? No, it wasn't BBC. It was one of the channels is America. Is entertainment. Oba yali era naye nga yali akola kye bayita Celebrity Apprentice.
era season yasembayo ndoza gundi yagiwangula ono comedian gwe bayita Senior Hall omuddugavu ochegeera yali akola The Apprentice but waliwo apprentice already kati ye nakola kye bayita celebrity apprentice nga baserebu bano bebakola ki bebabeeramu era yasembayo season ndoze yasembayo alioka ataliko kuyingira ebyo yali Senior Hall yagiwangula but the idea is tumanyi zino ensi zonna zemulaba ensi ze tusinga okwegomba tuzimanyirwa basitabaazo basitabaaza abaamu bakamala Harris toli amamanyi naye nga bw'otunula background ye abadde ajja akola ebintu bingi ebyakabi okyegedde naye teri amanyi ebyo bintu wano oyinza okulaba abantu nga bangi essaawa eno abantu mu nsi ezeewala okyayogera ku Uganda oli naakujjukiza Amin okyegedde ki ekitunda ensi beba abantu baamu abaakabi bakamiliyoni be batunda ensi kamiliyoni bwagenda yes afunayo akasente naye aba alina kyagasse ku Uganda. As you're winding up on Chameleon. As I'm winding up, tuleme kutunuulira bintu bino nga tutunuulidde bubiina bwaffe, nga tutunuulidde political parties zaffe, nga tutunuulidde obusongo obutono, tutunuulidde baani betuwagira, biki byonna ebyo. Nze siwakanya muntu awagira Bobi Wine, siwakanya muntu awagira Nup, siwakanya ontegedde. Naye stay in your lane. Toyonoonera ggwanga ddamba lwa muntu atya omu. Ontegedde. Toyonoona. Mbagamba ennaku zino nti toyokya ssomero kubanga Headmaster ali muto mwagala. Ekiyinza okubeerawo ng'oyokyeza essomero olw'Headmaster. Oyinza okwokya essomero ne libalema okuzzaawo. Ekyo kimu. Oyinza okwokya essomero ne lifiiramu abaana. Ebyebi bibiri. Oyinza okwokya essomero Headmaster gw'obadde toyagala n'atafiiramu. Ontegedde. Nene mufiiramu omwana wa muganda wo. Ontegedde. Kati twala nti essomero ye Uganda. Essomero bw'obanga ye Uganda ng'Headmaster atukulembera kati bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Nga gw'owulira si Headmaster omutuufu w'essomero lino alizizza emabega abaana tebayita binnyo. Sala amagezi gonna agajjako Headmaster oyo tufune Headmaster omupya. Naye togezaako kugamba nti waakiyoba essomero tulifiirwa tulikole ki? Ffenna tulifiirwe. Gwe musiru asooka akola ki? Asembayo. Please don't do that. As simple as that. So for Chameleon, nkubiriza abantu mwena abali Amsterdam ne Bungereza yonna. That is our Chameleon. Chameleon is not God. Chameleon si Katonda. Si Katonda. Ate era n'abantu abalala bangi si bakatonda. Ontegedde. Let me tell you, tutandika ottakulattakula ebizibu by'abantu. Chameleon ebizibu bye bitono nnyo ku bizibu by'abantu bye tumanyi obulungi. Ontegedde. Abantu bangi bafudde olwa idea z'abalala. Ontegedde. Naye ekyo si kye tuwagira era tetuwagira kufa. Naye tusaba amateeka go gakole nga begalina okukola ki? Okukola. Naye temutustinga amateeka gwe kukwata video kugenda mu bazungu bagamba nti ono mussi w'abantu. Kubanga si bwe kiri. Chameleon is an artist. He has been here. Senga yalikira. Senga abantu beyakatta bangi. Kuba abantu bangi bayise mikono gye. Ekyokubiri, ekyokusatu. Tusitukire wamu. Banaye free Chameleon. Tusitukire wamu naddala mmwe. Chameleon baakutteko ekisooka. Ekyokubiri, mmwe aba artist abasirise nga mulaba Chameleon bamunyigiriza bwe bati. Nga mumanyidde ddala nti bye bakola bikyamu naye musirika. Nammwe tubakola ki? Tusirise. Naffe tujja kusirika. Naye njagala nkubuulire, what you give is what you get. Bw'osiga obukyayi ojja kufuna bukyayi. Bw'osiga okwagala ojja kufuna okwagala. Bw'osiga essaala embizi n'ezaakamulali, nkubuulira amazima bajja zikusabira naawe. Kati buno obudde bwe tulimu, Chameleon ali mu buzibu, abavubuka abali e diaspora abanuupu bamutaddeko embeera. Baagala kumugoyaagoya on the international scene. Naye ekintu ekyo kye mukola temumanyi kye mukola. Bw'aba yabasobya mu musonyiwe mumwesonyiwe mumuleke.
naye nze mmanyi bulungi nti byonna byonna mubikola mu linnya kyova olaba nti oli asobola n'okwambala akakoofiira agende ku poliisi ng'ali mu kakoofiira akakase poliisi nti ye era yeye ate ye aba akola mbalirira eno bamulabe nnyo nga bw'akola naye let me tell you eggwanga lino libeetaaga waliwo ebintu bingi bye butannaba kukola mubikole bwe mumala okubikola mujja kuba muli ebo okusobola mujja kuba muli mu layini entuufu ey'okutereeza eggwanga naye bwe mubanga mwagala kutereeza with distraction nti katutte ono tutte n'ono tutte n'ono tutte n'ono kakati wano tubaffe tuyiseewo eyo nkola nkyamu era tekola era talina gye yali ekoze okyegedde eggwanga lino lisinga nuupu lisinga NRM lisinga DP lisinga nze naawe ontegedde kati gwe bw'otandika okwagala okunafuya eggwanga nkugambye Chameleon is a brand for Uganda bw'agenda ebweru yesu afunayo dollars afunayo sente zonna z'aba afunyeeyo ezo sente si kyekikulu naye aba atunze lino eggwanga tukyetaaga kituyita branding and marketing America ze mwegomba abantu bangi wano babeera wano ne beegomba za olaba abasajja kati for example omanyi kye bayita gundi Premier League it's just a football tournament ontegedde but it has sold England to great heights nti olwaleero ekimu ku England ebintu byerina si ba prime minister bana bajja bakyuka si ba politician abateesa mu parliament but ono omwana akyanga omupiira ono yensonga onana yali wane Kampala you remember what happened so leka tutandika otunuulira abantu baffe mu eyo ango mu kifo ky'okudda nze kankunyumizeeyo akantu manyi Chameleon taggwa buwoomi kankunyumizeeyo akantu ku Chameleon oyo when I was still a young boy a very young boy nalike Nairobi kakati twali Nairobi bali bayitawo kifo bali bakita yaya kakati nga tulina essomero twasomerayo okwennaku twalina ebizibu byaffe kakati bwe twagenda ku ssomero eryo Chameleon akuba oluyimba olwatandikira ddala mumeza nawe watoto wanane zazawani yatu msema umetoka no oluyimba lwa Chameleon olwasogera I think that was a song mumeza na wewe watoto wanane zazawani yatu sema umechoka na wewe masikini mekuja mtoto kakati oluyimba olwo ninga yerabira but that was the song enyimba ze zasokera dala it was a big hit in Nairobi ne tutandika okukayana n'abana Kenya he's Kenyan he's Ugandan he's Kenyan he's Ugandan he's Kenyan he's Ugandan he's Kenyan remember ebiseera tetwalina masimu tetwalina nga logic yekayeka ka TV bekagana okweyimirira he's Kenyan he's Ugandan ontegedde naye omanyi lwaki baali bakayanira star kubanga star bw'abeera wammwe muba nammwe ba star kati neewunya omuntu ali mu America alaba Chameleon ne yeesooza nti bano balina ba PDD baabwe balina ba PDD balina baani balina ba Nicki Minaj balina baani kakati bano abaana baffe bashiba bwe bajje mu America mulina ba treatinga bwe mutyo okyegedde Chameleon omu yaŋŋamba kugundi ku Don Zero oyo ti Don Zera yaŋŋamba mu omukazi ono gwe muli United mumanyi wakabi nnyo twali ku TI awo nagamba oyo yasooka okunninyisa kulimo ontegedde so kunninyisa kulimo ebweru w'eggwanga otegedde yamulisivinga mu bitiibwa ebisembayo okuba ebyaki ebyawaggulu ekyo kye mulina okukolera abannayuganda kakati gwe olw'okuba nti munnayuganda munno muzze ebbali omugambe nga sheewedde omugambe n'ebino byetuwulira nti
nti watsa omuntu wakoze bwoti wakubye omuntu kibooko biki kubanga Munnayuganda munno osobola okwogera naye okusinga togenda ku poliisi teri muli wankwasinga oyo ono omusajja Munnayuganda munno tosobola museringa eyo out ku mawanga olina Omuzungu. Let me tell you ebisiraani ebiri mu Uganda tuyinza n'okwogera nitukeesa obudde ebisiraani bye tulina mu Uganda byava ku Bannayuganda bannaffe. Katonda kankujumize ku history omutonotono waddala Katonda yayagala Uganda eno era ye part of Africa. Katonda nga yagadde Uganda eno abazungu bajja ne bakola wano ebintu ebyekisiru biyitirivu okyegedde ebbanga lyatuuka wano mu Uganda bajjajja baffe abaaliwo basobola okukigamba bajjajja baffe nga bakaaba nga bagamba singa naffe tufunayo pulezidenti nga Kenyatta ontegedde pulezidenti nga Kenyatta nga Esaala gye basaba ontegedde kubanga wano twafuna obote 1 obote 2 tufunye bagundi ba Amini tufunye balutwa baani kati nga wano kyafuuka kya bulijjo okeera ku makya ne bagamba nti Uganda a new president has come nga kyafuuka kya bulijjo ffe boolaba wano lwakuba nti mulowooza nti Museveni atufuze nnyo abakulembeze 9 be bakafuga Uganda 9 okuva ku Muteesa gubatta naye lwaki mbadde nkuleetera ekitole nkulaga njabijabula obudde nkulaga nti Abannayuganda bennyini basaba Katonda aleeta ki abaleeteyo pulezidenti waki analwawoko kubanga bali abaali bakyukakyuka baali bayitiridde analwawoko naye saanalwawo ennyo analwawoko era anti kati gwekyannyo wuliriza gwekyannyo ekyannyo kirabire amaanyi gaffe ag'ekisajja ontegedde amaanyi gaffe ag'ekisajja waliwo omusajja akwata ku mukazi ne bakuma kando neggwerera neggwawo era ye nagamba era bamujjukiza nti wange kyogamba nduddewo ontegera kyegeza kugamba so amaanyi go ge gakubuulira okulwawo okwo bwe kukola ki bwe kufaanana kakati gwe tosobola kuditamininga nti ono aluddewo nnyo ontegedde amaanyi ge gakyamusobozesa kubanga senga yali munafu senga yagenda siibula tugende nga tusiibula abatulaba tukkirize nti twagatta ebintu bino twamikisinga ebintu twabimikisinga kakati ekumbikisinga bitandise otuleetera obuzibu buli muntu alina ddate we era bwe mwagala kutandika kusima ddate w'abantu mujja kwetamwa ebintu bibi tubasaba temutandika lutalo lwa kikulu ekyo tusaba abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga musupporting Uganda don't support individuals musupporting Uganda basi kyo musupporting ba individuals mu Uganda mu supporting ebyaddala tokwata branding eya Chameleon kugifuula gwe kugikozesa kugizanyisa byabufuzi ontegedde leka Chameleon ye kale azanye ebyobufuzi naye gwe tobikola ki tobizanyisa kubanga Chameleon takyali Munnayuganda wa bulijjo ekyokubiri atambulirako fulaga yaffe ng'eggwanga totandika gwe wagenda kukuba kyeyokyo kuba kyeyokyo ono omusajja bw'oba owulira tomwagala sigala mu apartment yo togendayo naye togezaako kukoleeza kaliro k'otajja kusobola ojja kukoleeza akaliro bino mbibabuulira ojja kukoleeza akaliro ng'olowooza nti okakoleezeza waliwo omusajja eyakuma ku bantu omuliro naye ne gumwokya atya yayiwa amafuta bw'ati lwaki nkubonyaabonya omuwala waffe eyafiire e Kenya tomujjukira omuddusi omulenzi yali anti omulenzi yali amanyi nti azze kuyiwa amafuta akole ki ayokye n'amafuta naye ne gamukola ki ne gamumansukira
naye najja era yafa kitegeeza ki nti nga bw'olegezaako okulemesa gw'olemesa kabawaawo ku dduuka w'okolera naki tolowooza ojja kumuyitira aba KCCA ng'olowooza nti bigweredde awo aba KCCA bajja awo babeeko kibalaba ate bakomewo n'enkya nawe bakoleki bakunone kale mwami Obote gwe mbadde naye olunaku olwaleero ensonga nazigamba nga wowulidde njagala okuba wano nga nkutegeeza kuba Alison Painters UG bano bakola mulimu gwa kusiiga langi ennyumba yo b'ekizimbe kyo bakugamba nti ebiseera bino ebyesekukulu bagenda kuba nti bakusiigira kalangi kabeeyi si kabi mugenda maaso n'okuba nti muwuliziganya osobola bakubira ku 0705193636 ne bw'oba oyagala bagenda maaso n'okuba nti no bakubalira osobola bakoonako ne bajja ne bagamba nti awano ojja kwetaaga langi bw'ati ojja kwetaaga ekipimo bwe kiti bino ebinnya tukole bwe tuti na bwe buti 0705193636 Alison Painters UG omulimu gwe bakola wagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi Friday eno yenyini tuli wali ku gundi ku Serena Hotel mu Kampala tugenda celebrating Ugandan music gye bayita tuli mu festive season first of all naye tu celebrating music ow'abasajja bali abaaliwo edde nnyo bamulangira Suna bagundi babudumulasi abo n'abasajja abaaliwo abaali abakabi okyegedde bona tugenda kubeera nabo ennaku z'omwezi nga 15 ye Friday eno yennyini mu High People Music Awards People Music Awards zibaddewo ebbanga ddene kati guno omwaka eno episode ya 13 kitegeeza nti baweereza bulungi music ne CEO waabwe obujjukira CEO waabwe yakafuna award mwami Innocent Kawoya webale nnyo mwami Innocent Kawoya tukutumiddeko nnyo webale nnyo webalire ddala okuba nti oyagadde ba artist ba Uganda era atuleetedde bano ba artist abaali baavaako bemulowooza nti baavaako bazigidi ba Coco Finger si kyaliwo kaakati ogenda kuwulira endongo mu Serena Hotel bwegireti bwegugumuka ekizimbe ba OSD simanyi Coco Finger twala tugende leeta gundi leeta baani gwe kale abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli genda maaso n'okuba nti vidiyo eno ogilayikinga Rukia yabadde ku kamera. Thank you.